nnyo ku mukutu gwaffe ogwa Bizonto abalabi baffe mwena mbabuuzaako ndoza muli bulungi tutandise olugendo lw'ennamugongo anti nga 3 Juni lunatera okutuuka wano ku mukutu gwaffe ogenda sangawo buli kimu ekikwata ku nnamugongo abajulizi be baani batandika batya bavaawa bajja batya bali bameka buli kikwata ku mujulizi kilinde ku mukutu gwaffe guno ogwa Bizonto nga tutandise olwaleero luno era tugenda kwegatta butereevu ku munnaffe Ssabakaki Peter atunyonyole abajulizi be baani ogenda kumanya ogenda kukenkuka ogenda kuvaawo ngoyize omujulizi yani yatandikani ani yatandikirawa so temutusubwa katwegatta butereevu ku munnaffe Ssabakaki Peter atunyonyole bulungi ebikwata ku bajulizi baffe ab'ennamugongo butereevu nga we nabagambye tumaze okweyunga ku Ssabakaki Peter Ssabakaki Petero tusaba ekitwese wano twagala atulaba ategeere abajulizi batandikirawa kubanga tugenda ku celebrating abajulizi ngenda kuva omwezi 3 ogw'omukaaga abantu bandyagadde okumanya omujulizi yani yatandikirawa byatandika bitya kubanga abantu abasinga bamanya abajulizi otandikirawa nino mu Uganda osanga waliwo ekisingakaawo kye twandyagadde okumanya sebo tukwaniriza tusaba otunyonyole mu nsonga nange nsanisa okubalabako mwenna mikwano gyange saaka ate n'abatulaba ku mukutu guno ogwa Bizonto olw'obukulu bw'ensonga eno ngenda kusooka amasabe mweyanjula ekinna kimu omulabyi omupya asobole okuba nga ategeera baani batambula nabo oba oliawo ku mboozi eno kuba kyemugezaako okusima kigazi kiwanvu kyandibadde kiteekawo obujulizi obw'enkukunala nti yali gundi ne gundi abajja ne balaga ensi akawunvu n'akagga obuvo n'obuddo ku nsonga z'abasomi abajeema wano ne bookebwa abaavaamu be muyita abajulizi ngenda kubanga ntandika n'omukulu asemba yeri ateekwa okubanga ye mukulu ku mmwe tubaaniriza nnyo banyabo ne basebo balabi baffe mwebale nnyo okutubeererawo mwebale okutwagala nze Golodi Kimatono jjajja Zonto eri engongeze kivumbi tubaagala nnyo banyabo ne basebo mwebale nnyo okuba wamu naffe obutereevu omukulu sebo awo wennyini yeffe ba Bizonto era nga twagala okubeera nti tukutuusaako omanye ekintu ky'abajulizi kino kyavaawa nze Ssabakaki Musoke Matovu weddirangabi neddirangabi muzukulu wa Nsamba atya sokole muna kutumanya muna bagakwata ku nsamba uli omukulu akuyita muna omukulu obusoga buvaamu kyolowo ate nga ne mu bajulizi era mwalimu omusoga kati leka kuyiyayiya manya abanyankole bazze wano bangi nnyo n'omusanga nga bamuyita Senkubuge ng'omunyankole waawa Katongole Museveni abantu abanyengero banindizaako amanya nakyo mbasanga bulijjo mwebale kutulaba ate omukulu abatulaba tweyanzizza okubanga mutwekumiddeko akaseera konna mwebale okutuwagira ffe ba Bizonto nze Asoni Joel Lwanga ku lwa ba Bizonto twebalize amina ekibuuzo ntandike n'omukyalo ono kyabuuzizza olugendo lw'abajulizi lwali luwanvu olugendo lw'abasomi okubanga bookebwa leero tubala emyaka 136 kasookedde abasomi bano babanga battibwa mu mwaka ogw'olukumi 1886 naye okutuuka mu 86 waliwo abaali baafa emabega mu basomi ab'ekikatuliki n'ekikristaayo waliwo abaali baafa emabegako nga abasookera ddala okuttibwa battibwa mu January wa 1885 ne bagenda nga bajja battibwa mpolampola ne bakatuliki naye lwe bakakasiza bonna lwe bakwata ekiwende ekyamaanyi ne babatwala mu ttambiro ennamugongo kati we tuyita nnamugongo bayitibwanga nnamugongo kyogamba kino kyagenda okutuukawo ekyekirindi ekikola erinnya ng'emabega drone zizeewuuba zaali zajja drone zeewuuba nga bwe zeewujja kati mumbeera efaananako bwetyo olunaku lwanga 3 ogw'omukaaga wa 1886 lwe lwali official lwe baalaba ku musajja gwe bayita Navvuluba eyali omumbo wa Kisala n'omumbo wa Taaba w'Omuyombi nga bakola omulimu ogwali gwabaweebwa mukama waabwe Kibuuka Mukaajanga omwana ow'emmamba eyaduumira okuttibwa n'okwokebwa kw'abasomi bano ate nga abasinga bo bannabyafaayo bakitaputa
nga bagamba nti yali Mukaajange yatta abasomi bano. Kituufu Mukaajange yali muduumizi nga bw'ogamba nti nti omuduumizi yatta yaduumidde CDF alagidde Kikwekweto Kyegundi naye nga teyakwata kyonna kye kiri. Omulimu guno n'okubasiba mu ntala gwakolebwa Tabawo Muyombi Navuluba ne Kisala. Olugendo lw'abasomi bano lutandikira mu ggwanga erya Bufalansa. Olugendo luno lutandikibwawo eyali Papa Leo ne Bishopu eyali ow'amaanyi ennyo mu Itale ayamanyikibwako nga Father Lavigeri naye nga yali amaze okuba nga asukkulumako ku madaala n'afuuka Kalidinaali Lavigeri Pierre. Olugendo luno lutandikira mu ggwanga erya Bufalansa batuula ku mazzi abayivu naye nga bo bakuguka mu bya filosofe ebya ddiini nga bonna abasajja Bafalansa nga kuliko Abayitale bana. Kwegamba abamu kuyoleke gye tulina Abafalansa kwebali nnyo. Bafalansa kwebali nnyo oba oli awe bwe bayoleke nga bona ab'ekitapuse. Olugendo luno lutandikira ku mmeeri eyali ey'amaanyi ku lunaku olwa Pasika w'omwaka gwa 1878. Abasajja basimbulwa okuva e Marseille mu ggwanga erya Bufalansa bajje nga bakulukuta nga bafunye emmeeri gagadde emanyikiddwako nga Yangatowe. Abasajja bano batuula mu mmeeri batuuke wano basomesa eddiini. Ku lunaku lwa Pasika olwo ebintu tebyatambula bulungi. Enkuba n'omuyaga ogw'amaanyi gwesuukunda okukakkana nga balemeseddwa ku olwo okutambula olw'embeera y'obudde yakyankalanya. Enkuba etonya buli Pasika. Era ndowooza kyavadda nga Pasika enkuba etonya. Sizoni yandizeeze laba bo bala myaka. Sizoni zeddiringana. Kubeera byali biseera nga bya mwezi gwa kuna. Olwo tuli mu nnaku z'omwezi 2 omwezi ogwokuna 1878. Lwabadde ki enkeera waliwo ennaku z'omwezi 21 basimbula okuva e Marseille ne bajja nga bakulukuta okutuuka e Zanzibar. Nga bajja mu Uganda. Olugendo luno balumalako ennaku 15. Nga bali mu mmeeri ku bibiri. Mu mmeeri bajja batambula. Walamuuko. Awo mbadde ngenda obbuuliza nti batuukira wa era we bagambye Zanzibar. Anti n'ekitegeera kati we bava Zanzibar awo okuyingira Uganda batambula. Buuza ndi Zanzibar kiridde olowooza kiri Masindi. Zanzibar ali eri ku Indian Ocean. Zanzibar ali wakati w'eri India ne Tanzania wakati. Zanzibar bizinga. Najogo y'abazungu ne bandi badde bagita African Ocean. Yes. Yeah. Kubanga pati esinga ya Africa. Nsonga eyo batuuke Zanzibar. Batuuke Zanzibar enswero ebiseera ebyo yalinga mu Bwakabaka. Tewaliwo kigambo president wansi yonna. Era wonna nze wonna manyiyo. Bwakabaka Bufalansa kabaka Italy kabaka wano kabaka Busoga yo nga terina kubanga bo bali tebalina kabaka biseera. Ku Kabusoga okuba n'Obwakabaka kya jjojjojjo. Ne Bunyolo yaliwo. Baali balina bweno. Bwakabaka tebali bungi nnyo. Abakerewe baaliwo. Mu Tanzania Bagusambala baaliwo. Bwe batuuke Zanzibar basanga waate bannaabwe. Nga nabo bajja kusomesa ddiini naye nga baki okujja kwabwe tutunulire wano twawulamu bali babayita ba Holy Ghost Fathers be basanga Zanzibar. Bano bo baali bakulirwa omusajja yaliwo bamuyitanga Kalidinaali Gosa nga yakulira abasajja abaali basoma eddiini oba n'okugisaasaanya nga bo babayita ba Holy Ghost Fathers. Then ate bano abaali bazze Bufalansa nga bo beyita ba White Fathers. Njawulo ki? Era bye bigambo nga wembe kugambye. Holy Ghost Fathers. Bano babayita ba White Fathers. Ekigendererwa ne mission ngeri etya bonna nga basomesa ddiini. Ssebo Ssabakaki. Abantu bano ng'oggyeko nti baali bajja mu Uganda. Ensi endala ze baayitangako nga bajja mu Uganda. Naye waliyo abajulizi nga ffe. Mission yaabwe nga ffe bwe tulina abajulizi. Butereevu. Era tujja kutuukawo nkulaga ensi ezirimu abajulizi. Nti ne mu kujja kwabwe tebajja nti bajjidde ddala nti bazze Uganda exactly Uganda. Wabula bajja nga buli we baayitanga basomesa eddiini naye baali bajja beeyagulamu obubinja. Tukana akabinja kakwate kadde Kenya.
kano kakwate kasigale Tanzania kano ke kajja okugenda e Uganda kwegamba abasajja bano baali beetooloola dda kye bayita Ssemazinga wa Afrika yenna emyaka egy'emabega egyakola ki egyayita kye tutasobola kunnyonnyola muntu obuli awo ne tukimalayo kubanga bw'oba olabye nti mwaka gwa 1862 bano ba Henry Moulton Stanley baali bakola ki bajja dda wano nga ne kabaka bamukuwadde ebifaananyi nga babirina ku bukamera byabwe ebbanga lyali ddene lyaliseewo nga bagamba kiri nti kabaka yali Muteesa yali yasaba n'abakyala wa Bungereza amusindikira abayivu bajje bamusomesa eddiini bansonyiwe kyali kyemabega bansonyiwe ogambe mwaka 1862 naye kati bye tunyumya wano biri mu 1878 kitegeeza wali wayiseewo sokolindeko nzira ku kya n'abakyala era yono yaliko n'abakyala oli yavaawo wali omulala batenga akozi n'abakyala ono ngaawangadde nawangadde kati myaka agenda mu 10 ali myaka 94 abannaffe abasomi bajja myaka 94 kwini ngaawanga era amawulire agave wa kwini mbeera isi nnungi nnyo mugonvugonvu naye ebyapa byaffe musajja werutyo bwe bateekateeka okutuuka batuuse Zanzibar bwe batuuka Zanzibar batandika okwegabanyaamu kati bava mu gumeeri guli nga tegutasobola kutambulira ku gano mazzi matono nga gayimpa yeemu bava ku meeri nti kakati tukoze tutya nga batandika okukwatagana awo n'abasajja ab'amaanyi be basanga ku mwalo oba ku lubalama e Zanzibar bwe batuuka e Zanzibar basangawo omusajja gwe bayitanga Kalonjo Kalonjo ono ne musajja omulala bamuyitanga Janaatiyo be basajja be basanga Kalonzo ddala bamutuuma Yowaana Mubatiza era bamuyitanga Kalonzo John Baptist bano baali banna Kenya naye nga basomye ne ku ddiini bamanye ekiwalabu ate basomye bayise bali aba Holy Ghost Fathers nga babasomesezaako ku Katonda nga bamutegeddeko akatono ate ng'ovudde n'okuba nga baali bamusomeseeko akatono nga bamanye ennimi ng'Oluswayiri era bano be bayaniriza bali bayaniriza ba Holy Ghost Fathers bayanirizibwa abasajja abo Genetiyo wamu n'omusajja oli gwe mbagambyeko eyali ow'amaanyi Yowaana Mubatiza gwe bateekako eri Akalonzo bwe babaniriza ne bakwatagana bulungi bali basomesa omulimu gwe gumu ne bano basomesa gwe gumu era basisinkana ba White Fathers ne ba Holy Ghost ne babuza ate mmwe muliwa nti ate ffe twasindikibwa wano Bishop Michomboni okuva mu ggwanga erya Italy era bwe yatusindika twayita butereevu ffe twayita sayidi eri mu Algeria mu kyombo ky'Abawarabu ne baali bagezaako kusomesa nabo enzikiriza ya Kristo nga babubunyisa Ssemazinga wa Afrika nga bava Italy nabo bava Italy baali bava Bufalansa katulaba abasajja bano bonna baali balina ekigendo kimu kya kusomesa bantu Kristo bwe batuuka mu ggwanga erya Algeria kye baakola baazimbawo enju yaabwe ne bagituuma Mason Kali nyumba yali nene mwe bakuŋŋaaniranga nga basomesa eddiini olowooza nakati gyeri gyeri nakati mu ggwanga eryali si abali bamanyi okuuma olinga bamawapayaniya moolo nga tekyaliwo nakati so bagikuuma kati ne bali ne bababuuza kati ate mmwe nti naffe tuli bwe tuti nti ate mmwe tuli bwe tuti nti kale bagenda okekanga nga ekigendererwa kyabwe kyekimu kobbo kati bwe kiba nga kyekimu tukoze tutya tiffe tuzze twagala kuba nga naffe tubunyisa mu Afrika kati tukwatewa olikubo bo batandika okukwata eritunula okujja eno ewaffe balete drive begabanyaamu nti kakati ne basooka baleeta ekiteeso bali aba Holy Ghost Fathers ne bagamba naye kakati mubeeko mu Kenya kobo twagala kukwata lino ekkubo eridda tuddeko Bagamoyo tulabe tuwulira waliyo Bagamoyo ki ekiri Bagamoyo bwe batyo batandika olugendo boolekera okugenda Bagamoyo Bagamoyo siri walama lubalama oli mu Tanzania wali wakyemmanga butereevu bwe batyo bakulukuta mu bwato obutonotono obwali obubi ebitagambika yuga ne batuuka ku nnyanja Nalubaale sagala kubalwisa kuba omuntu ayagala kumanya wano mu Uganda kiba kitya balina omutima gwa ddiini munda mu batambula balamaga batuuke Bagamoyo babo babatutte Ugogo babatutte babo Usambala batuuke Usambala basangayo kabaka waayo gwe bayita kabaka Kuduma bamusaba abaweeyo eryato basabale ku nnyanja Nalubaale boolekera okutuuka mu nsi gye bawulira eyo eriko abantu abalungi abeefuga obulungi nga balina obukulembeze obulungi bwe bawulira nti waliyo kabaka eyali yasaba n'abakyala wa Bungereza agenda agunjula abantu be nga basomesa eddiini Uganda yaffe
olwo ebiseera ebyo teyitibwa Uganda awo nga semazi East Africa eno nga temuli nsi eyina linnya lyerina leero amanya gajja luvannyuma bano nti twalina ensi Uganda nga bagiyita Kirumaga, twalina ensi Kenya nga bagiyita Erudema, twalina ensi Tanganyika kati gye muyita Tanzania, Rwanda Burundi abo nga bali kyekimu nga tebannaba kweyawulamu era nga bakulemberwa obwakabaka bwa mulundi gutya gumu. abalwana n'abalundi balina obwakabaka bwa mulundi gumu era gaali mawanga lyali limu Rwanda Burundi nga babalabamu naye oluvannyuma lw'omuzungu era okujja n'ebigendo ebyenjawulo n'abagabanyaamu ebiseera ebyo ensi teyaliimu nti eno Uganda nti eno Rwanda nti eno Tanzania wabula batambulanga butambuzi naye nga bw'owulirako nti kati obwakabaka obwo ye yabanga ensi nti obwakabaka Buganda ne bawulira nti eri waliyo bannandizi kuiwe ate be baliwa nti ate balina banyamwezi nga buli ggwanga lirina obwakabaka bwalyo, banyamwezi balina obwabwe, bannandi balina obwabwe n'abalala bwe batyo kati ensi neeba bwetyo. Egamba omuzungu ye tumuleke buli kimu atusinga kwawukanya bintu atusinga kutabulatabula mulimu ne byatakusinga naye oba olabye bwotyo mu angoyo oyinza obba omutuufu basaba Kuduma eyali kabaka w'Ebusambala abawe eryato nga bagamba liri ombawadde bagenda otuuka mu lyato ly'abadde basomako ennyanja Nalubaale nga yegeyege liti olwali okulirinnyamu be luti beppa ne bagwayo ne lyabulukuka tebakolaawo ne balyoka babeeraawo okuva mu mwezi ogwokutaano bafa gwa mukaaga gwa musanvu gwa munaana bamala emyezi 3 nga bali kukukonja nga bakola gwa kukonja lyato kudaabiriza kubanga tewaliwo alternative ne bakonja eryato ne batandika olugendo lwabwe abazungu nga bakulemberwamu Furere Amanizi wamu ne munne Laudero Mapeera bano basalawo balamage olugendo olujja eno mu kujja kwabwe bakulemberwamu Yohana Baptista Kalonzo wamu ne munnaabwe Janatiyo nga bano omulimu gwabwe gwakujja nga babataputira okubagondezaamu kubanga buli basanga nga obwakabaka nga oli bali balina okunyonyera nti bano abazze be bali balina okumatiza butereevu babloka abakosizoni era bano Amaasi ne Mapeera mu kujja eyali mukama waabwe mu lyato eryo oba mu meeri eri yangatowe mu kujja gwe bayitanga Reverend Father Levenaka Levenaka yabagamba mulaba mutya okugenda eyo mu kabaka gwe tuwulira w'ensi y'e Buganda bwe tusindikayo bano ababiri Kalonzo Yohana Baptista wamu ne munne Janatiyo kwa Amaasi ne Mapeera nti kabaka ayinza okwalabira mu kiti ky'obujega n'atabatyanga bwe yandituwadde kitiibwa kyetaaga ffe tugende tumwesisinkanire naffe tuwulire ku bigambo bya kabaka ye kennyini kamakoogera bwe batyo batuula mu kaato mpola basimbula omwezi gwa Desemba ng'ennaku z'omwezi 3 ebbanga eryo lyonna baalimala bali mu kusaabala lyato bwe batuukako ku buzinga bwe bavaako bwe batereeza eryato bagenda okutuuka wano ewaffe ekigungu wemuyita kigungu leero walayenga ennaku z'omwezi ziri 17 omwezi ogwokubiri omwaka gwa 10 abasimbula Desemba batambulira emyezi 2 batambula mpola naye bo bwe baabala official ennaku ze batambulidde era nabo baabala nti bo batambulidde ennaku 15 naye bwe babuuzanga bawumulangamu nga batuuse mu kitundu bagamba nti kasa twalinnya ennyanja Nalubaale twabala ennaku 15 okutuuka ku mwalo ekigungu era ekifo kye batuukiramu Kigungu kiri Ntebe ekitundu ekyo kiri Ntebe kitegeeza balina we bapakinganga ne basulawo ennaku 2 n'okutambula kwennyini njagala tuddemuuko simanyi bamulina ku luyimba lwawandiikibwa waliwo Reverend Father Mukwaya yawandiika oluyimba so kati mugenzi yawandiika oluyimba Amaasi ne Mapeera awo muli emirembe Father Mukwaya yawandiika oluyimba nagamba twebaze Mapeera tukuweemu twebaze Mapeera ne munne Amaasi abasale baffe abaleta eddini bayita mu nkola mu bibire bingi mu mayenga mangi ne bagoba ekigungu awo njagala tusooke tukome
nti wakati w'okutambula okuva nga basomose batuuse Zanzibar nti okutambula olukalu jjukira ensi yalimu ensiko yalimu ebibira n'ensolo enkambwe abantu bano mu luyimba father yakulaga nti basanganga agabira ebibira bingi mu kutambula tebakoma ku bibira ebyali ebingi ne ku nnyanja basanga amayengo amangi okutuuka okugoba ekigugu baali kuyoleke era mu lugendo lwabwe nga batambudde okuva Zanzibar okutuuka Usambara omu ku yali faza omukulu ne father Levinaka gwe bayitanga Pasco yafa wakati awo mu kutuuka era father Pasco mu kufa basala amagezi ag'okumuziika we bamuziika ne bamalawo ennaku ezaweerera ddala mukaaga kubanga bogeregeranya mu Tanzania bogeregeranya eri gye bagamba gy'ogambe gye baatukira Zanzibar wakati wa Zanzibar ne Bagamoyo wawanvu nnyo kubanga yonna manyira kati tambula okuva Zanzibar obuke Bagamoyo otambula noyita ku mazzi noyita ku kati ate ove ku Bagamoyo banga Bagamoyo eri ku Indian Ocean kyokka ate muyina okuseretwa okutambula kwabwe bangi bafiira mu bwendo baba era ng'olugendo bwe lubeera ebirandi waabwe Pasco naziikibwa ne bamukungubagira okumala ennaku 6 aziikibwa olwo mu nsi etali nayiye butereevu era okuziika kuliko ebyo abamu bafa bufiku bafiira ku mazzi wano e Uganda omwana wafiira ku kyeyo tukola ekisoboka omulambo gudde kubeera n'emizimu giba gyetaaga ebisigalirwa byagyo nga bwe mwaŋŋambye nti nze mbawa buwi lugero bajja batya na biki oba oliawo ebyokuyiga mwe mujja kubyejjiramu ne bye mwagala naye nze emboozi bwetyo bwetambula abasajja bamala batuuka we bayita ekigungu mu bufunze tuvudde France ne China tutuuse ekigungu Entebbe n'okugamba ekigambo nti kigungu ku mulundi omulala tujja kuba tubalaga lwaki bayitawo kigungu oba tukibalage nti ekifo kye baatuukiramu okumanya nti baabonaabona nnyo ekigungu bw'owulira nga bagamba ekyo kigungu kigungu kyekifo ku mazzi oba ku nnyanja we bakuŋŋaanyiza ebyo ebyennyanja ebiba byafa ne bivunda era okuwunya okwo okuva mu byennyanja ebyo ebiba byavunda kye bayita ekigungu nti naye ekifo kyennyini abasomi bano we baatuukira nawo waali wawunya ebitagambe ekigungu kyokoleke kyava ku kigungu kino okuwunya kyoyita ekigungu nti awo erinnya kwe liva emmome zonna ezakubwanga amazzi zakuŋŋaanyizibwanga emmome era kiba kya nnyanja nga kikubiddwa amazzi nekifa amazzi ne gakisindika ku lukalu nga kyafa kyokka kifudde embeera y'amazzi ya budde omanye nti ennyanja eyo nayo bwefiirwa ekintu ejja ekiwewa paka lwekisuula ku lubalama naye teyeteekera tetereka bivundu so Katonda yalina obuyinza bwe batuuka we muyita ekigungu leero ekyaddirira ki kirinde mu kitundu kyaffe oba oli awo ekiddako